Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yabadde omugenyi omukulu ku ssomero lya St. Peter's Zambia nga lijjaguza emyaka 18 bukyanga litandikibwawo n'okukoza olunaku lw'ekifo asoose kukulembera misa mwasabidde abayizi abazadde n'abasomesa bulijjo okukuliza abaana baabwe mu Yesu Kristo. Everybody's faith here, including the staff and the students, so that you know what you believe. Abasabye balabire ku Peetero omutuukirivu basobole okukuuma enkolagana yaabwe ne Katonda. Let us emulate the good example of St. Peter by being strong in faith. Dr. Rangira yeebazizza nnyo abasomesa n'abazadde olw'omulimu ogukoleddwa ku ssomero eryo nga kuno kuliko okulambika abaana mu mpisa n'okulikulaakulanya. Ssaabasumba era asimbye ejjinja ku kizimbe ekigenda mu maaso n'okuzimbibwa nga kino ssente ezikizimbye zivudde mu African Development Bank. Ate omusumba w'essaza Lifotpote yawummula Paul Kalanda akubiriza abayizi bulijjo okweyisa obulungi nga bayigira ku bajulizi wamu n'abatuukirivu ab'enjawulo. Abyogeredde ku ssomero lya St. Henry Kitovu mu kitambiro kya misa kyakulembeddemu abalikolera bwe babadde bajaguza emyaka 93 bukyanga litandikibwawo. Omugenyi omukulu abadde Katikkiro wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda nga yaniriziddwa omukulu w'essomero eryo Brother Augustine Mugabo amututte obutereevu n'asimba omuti ogw'ekijjukizo. Dr. Ruhakana oluvannyuma ayogeddeko eri abantu n'abategeeza nga gavumenti bw'erina enteekateeka namutayiika ey'okwongera amaanyi mu masomo ga ssaayansi nga bakutandika na kuzimba ebifo omuterekebwa ebikozesebwa mu masomo gano ziyite laboratories. Science blocks okusinga zizimbwa. Twagala abantu bafune skills obukugu ate focus ebeere mu science kubanga science ejja kuyamba nnyo okulaba nti Uganda egenda ku omutindo gwa waggulu. Ku mukolo guno basimye n'abaaliko abayizi mu ssomero eryo wabula nga bakoze kinene okulikwatirira mu bintu ebitali bimu nga mu bano mulimu minisita w'ebyenguudo John Byabagambe, General Eli Tumwine, Oweekitiibwa Kaddu Kiberu n'abalala. Brother Augustine asimye omulimu ogukoleddwa abayizi abayitako mu ssomero eryo. Nebaza ba old boys omulimu gwe bakola ffenna twekwatidde wamu nga tutambula okutuuka ku myaka 10 katubuzaayo emyaka 7 yokka. Nyombi Kenny ne David Sekayombe byakusakidde eggulu lino Crowd TV 1.